naye ng'ate ogezi n'ogenda ku music w'ennaku zino era mungi ajja kubeera wa nnaku zino era akume mu nnaku zino ayinza okulema okusomoka okutuuka mu nnaku ziri kubanga bamukola obanga balowooza kiki kiringa omuntu wamala okunyonyogera bwanagenda oddamu noseka neera wakunyonyogeredde wosekera bwagenda wekikoma zenyimba ezimu zinyonyogera za fujjo bufujjo omuntu nawemulira mu fujjo buli awemula nakuwa obugambo nakunumba nga agenda eri abantu ne baseka naye abantu baza kugumira kuba wemula bbanga lyonna ate tugenda tuwoza tibanensikika kyagala lyagwemu nedda ssebo abatagala byagwemu be bangi abaagala obwemu be batono ennyo olwekyo ennyimba bwe zinaaba zeetabiseemu osanga tezirina bigambo byezigamba abantu tezimubuulirira tezimulabula kwegamba olwo oluyimba luteekwa okubeerawo akaseera kampi ne lugenda kati Master Blaster yayimba ennyimba tezaabula lwakuba yafa zo zaabula bubuzi kubanga zaali mbibi tezaalina kyezigamba zaali ziwemula bwemuzi oluyimba bwe luwemula lufuuka luzibu tulina kati ekizibu mazima ga Katonda muggulu okutuula ku TV n'okinga vidiyo z'abayimbi ba Uganda si bokka naye abayimbi bonna kizibu okulaba vidiyo n'abaana bo era kyakitukolokanga mwina kugiggalawo oguddukewo ogibalekere oba si kyo okozesa obuyinza otwale mukutu omulala oteke ku mawulire bakunyigire kubanga amazima ga Katonda abaana basaze okukunama ate na mutima nabiri ate nabigi nogane oba kiki kyetuliko kino kati engoyi zisigadde katundu katono bazigiremu ddala kyetwali tulinda kituuse climax yeeyo kagamba katuwagiro kanene naye ng'ebintu ebyo era sibijja kuba bya buwangaazi era abantu kyova bakimako ebyemabega ddala leero kyova ba musiki omukadde ng'abantu bamufiirako kkiriza obagaana asigala w'amaanyi musiki oyo wedde oyo kati omanye musiki waba Samisa Kisemakola tumuyita wadda nze mulaba nga tali wadda naye enyimba bwe zikoma ogenda okuwulira nga zirina ekintu kyazo nga ziwoomerera nga nnungi naye abavubuka bataddemu eddalu lingi mu bintu bino nga tewali abakuba ku mukono tebiriiko ayinza kugamba nti komaawo akatumbagero kajidde naye nga bijja kuba bya kiseera buseera sibawandiikira nnyo kubanga era sikyeyunira nnyo ndowooza olw'okubanga amasomero go gammalawo bwe gamala okummalawo ennyo ngenda okulaba nga akaseera kenfissaawo tekakyamala kubawandiikira era nkyakona kulimbalwa baagala bitiibwa tebalina omwankubuulirira akaseera kayaga bwembadde ndoza oba nkyakomye naye nga bwe mpandika bweno naanoga aga mwami Christopher Mugwanya yiyanga nti nayinza okutandika okuyiya nawuliza nnyimba zo mpulira nkwagala mbula kutwala kankuteeke mu kasonda obeeraawo obe wange kubanga nayagala nnyo okuyimbako nange empandiika ennyimba era awandiikira abaana be naye lwakuba katwakola ennaku ezo batusaba nti tukoloyo tuddemu oluyimba olwa Masomoji Febudoeses nabo netuluddamu mu audio tuluyimbe wano ng'olaba abato bayimba naffe abakulu tuyimba netulu akitinga ku stage mungeri fanga ekyo kati abo batwegomba batwagala mwami Mugwanya ewandiikira ennyimba ng'ogyeko olwa Masomoji nenawandiika mbaga tulukolere wamu St Francis eryo ssomero limu ne Budo SS balina olujja lwe lumu balina ensibuko y'emu awo tulina kutambulira wamu mu ngeri yonna n'amasomero amalala getanaba kumanya waliwo essomero St Michael Thomas bataddemu ssente mu kivulu kino mikwano gyaffe tujja kuba nabo era ne ku Serena baaliyo bayimba naffe n'abalala bajja nja kubamanya mpalampola abajja tuwerekerako naye tuwewala kubeera balogo n'abasezi badde tuzeemu okubatambala mu kibuga musuubire ebintu birungi byereere ekiseera kyetumaze nga tuyimba ennyimba nga Budo SS kibadde kiwanvu naye tewali kyetukoze late ekyetukoze tukikoze mu budde obutuufu n'olwensonga eyo mulinde okulya ebiyidde ate ebiboobedde obulungi okujjamu nga waliwo alina kyambuuza asobola okukimbuuza
etulaba kufunikira ensonga zino. Bannamawulire Mwami Spoosa Kamba mukwasizza bano muna ekibuuzo nakuumuza endala ng'omusoya. Naye Francis n'abali ku ppano ndikusanyuka okuddamu okkola naawe omulundi ogwokubiri. Erinnya nze Razia nga nkolera ku BDFM Fayina. Ekibuuzo kyange ekisooka kiri nti ku myaka ekibuuzo kirungi, ennyimba zempandiise tewali lutankutta mu babiro era zifaanana abaana benzaala bonna mbafunira nga buli omu ndaba mwewunya mu ngeri ye. N'ennyimba zino buli lumu lulinga kasaali gye kagenda kakola ebyako naye nga zinyumira bunyumizi nga we zinyumira abantu abalala era nzaagala bwagazi nga abantu bala bazaagala. Okuyiya ennyimba z'Obwakabaka kirabika nga kyajja olw'entandikwa yaffe okuba nti yali mbaga ya Ssaabasajja ng'afuna n'Abagereka. Kati ekintu ekyo kirina akakwate kanene ku nsonga yaffe okuba abayimbi b'ennyimba z'Obwakabaka ennyo okusinga ennyimba endala, so no n'ennyimba endala tuzirina nnyingi naye ez'Obwakabaka zino ze zisinga okuvaayo kuba ze twatandika nazo bwe twalaba nga ekintu kiwoomye okukakana nga ekibadde kiwomereza kitufuukidde enkenku ne tusobolera ddala n'okutuuka leero. Era nsobola gamba nti tuli ba champiyoni b'okuwandika ennyimba ezikwata ku Buganda, Obwakabaka n'obuwangwa bwa Buganda. Kirabika tewaliwo atuwoomamu mutwe mu nsonga eyo, naye nga n'ebirala tuli balungi ddala. N'abantu abawandiika abalala bombuuzizza nabo bawandiika bulungi. Weewaawo bingi byempulira naye nga nti naye singa basoose ne beebuuza baalikoze ekirungi ekisingako nga mpuliramu oluusi ebitatuuse bingi. Omuntu n'ayimba n'agamba nti Ssaabasajja gwe Ssaabalangira ngamba ye kati kyakijjewuddewo kuba Kabaka tabeera Ssaabalangira. Ebigambo mpayimba n'agamba Ssaabasajja musajja wattu n'akola bw'ati anti Kabaka tabeera musajja wattu. Kati ebigambo bingi bakola balowooza tabikola mu kulaga mukwano. Ssaabasajja manti ebintu bwe bityo Kabaka omusirisa agambye musirise. Kati ebyo byonna byo tuyandibyo naye babikola lwakuba tosoose kwebuuza. Naye bulijjo balaba omuntu aludde mu kintu, oyo omuntu aba afuuse kafulu oba kafulukuutu. Omuntu aludde mu kintu mumutiirenga ddala nnyo, webiba byabufuzi ng'abiruddemu nnyo tomupimapimanga na kaminzaani kana kapima sukaali. Bw'abanga aludde ng'awanika ennyimba nagati nzolidde emyaka 33 genda mpola mpola, bw'oba toyagala genda mu lwatu genda kiro omubuuze naye okikoze otya. Okukuba deketi emyaka 10 n'ogiteeka wali n'okwata akasekesa kala n'okuba wali n'akalala ng'okyali relevant oba omuntu w'amaanyi. Naye kati ffe twakatambulako deketi 2.5 naffe awutulira akawagi. N'olwensonga eyo ensonga njogedde bwentyo lwaki tuyimba ennyimba ez'Obwakabaka kyejja kitya kyejja bwe kityo. Tulina ennyimba endala nnyingi nga zo si za Bwakabaka era nazo mugenda kuziraba n'endala muli nazo ewamwe.